miss me? We are going to be too money. Oh, no. I don't you use a chipana gana. I'm who you gambe. What going to be Yes or no? Yes or no? Oh no. Do I what? Do you miss Prima Kadash? Dabambi. Yes. Right. Wamama so. Kabuze akabuzo kabu. Bana abantu basemwe. Namuwulirize George wuliriza. Bana abantu we bayimbira semwe mamiso. You guys were still dating with George. I was the wife. Oh, you were a wife. Okay, that's your mommy's. Did you hear that rumor, Tibekwan? And how did you take it? Baby said that your man will mukazi yalina nanga tata so yali mulabe. Yali but Era lidia walito kwagala ngali kuli sikia bokutuga. Nedda sebo. Prima twali bamikwano yogera. Mwali basitaji. Ate nnyo nno. Baby said that twali bamikwano nnyo meanwhile. No, that will show you that mine and just was never there. Bazi waliwo omuyimbi na complaininga nga akubye kale wadde beddira kyekimu naye maama yali bulala. Yakuba sawa meka byogere mami so amma yogera. Omuyimbi ne bamugambako mu Prima yayombye embolo kuba wakubye omuyimbi n'ayomba bulala. Ani oyo nawe mama so. Yamwogera edda. Yakuba sawa meka Prima mama so yogera. Yali muyimbi. Tujja edda. Nakatuuka. Onakosoka okunywamu. Next, Ugandan men, you don't communicate. You don't talk with your girlfriends. Oh, it is not about Ugandan men. But you don't, you guys. Such truth. No, it is about George. 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 Can I say something small before Lydia comes in and everyone? Let me tell you. You don't have conversations. I think the problem also comes with you women. Mwine mitu mulaba wabweru Western world mwagala biri etawano. Temukyawuliriza basajja bammwe oyagala kuddamu musajja ngayogera matandise tetumuwuliriza. Nshigira. Neno nawo tuli bubi. Andi Prima bw'atandise tetumuwuliriza ate onagamba abantu tetuwuliriza. Hey, mother mamba gamba. After you can get a girl, no mwagala. You sleep together and start dating, but you don't have conversations at home. Namunyanga ba strangers. Nemumale myaka 5 nga temutulanga kao, who having a conversation about the future, about your life. Osegede. Ngego just ngana mwala akutia. You don't create that friendship, that mutual relationship with partner. Nobeda nga partner wakutia. Wakugamba ko wageza kukogera nawo boggola ositegeera. Bageza kugamba ekitwa mugamba oyogera ngani. So nemubera nga byomagamba osteged. You need to have conversations with these women. Mubuze, tell me about your goals, your life. No, the thing is going to be like not everyone is going to be so open in the relationship. But why are you not open with someone you sleep with every day? First talk, Jasmine. Olaba Prima kyogedde kya communication eh? Kati being someone who has been with an artist before and I'm being real. Kwanga chino fefo chibuza nena ngusolo Bruno totobuza bilala njogera Bruno buli ali wano yali abaddeko ne artist Gwengo omukyala. Kicho osobola okugamba nti nayiga mu relationship eno. Then Prima wanamaliza nawe George ojja tukuwulira tewayiga. Kantandike. In the relationship yange ne George, first of all, I was young. I was trying to figure out myself. You know, papa wenakulya nenzala bichi. Byonna byatukawo. Ekyasoka kye nayiga. Simala gazala. Yeah. Era chobola ba okubetwa yakanasida ngamba dofuna olubuto. Not that I've not been dating, but ayogera ku mwana bikomao. Because I sit down. Nja kuzala maso nesigena kwerega. Njagala nzale no muntu nga maybe we have because I want to have someone, we have a business together. We have a business for kids. I am ready. Now we have a conversation. Having a conversation about a kid.
several times. Nitumanya how we are going to raise the kid, what account. At least you have something to show for the relationship, which are two beautiful children. Scripting. For now, as an adult, or easy. Keep going. We have yes. to script if they want to have a happy life. Talk with your partner, create a business for your children, joint account for the kid, be ready, start saving for the kid. So that number you have kwanga mwana wakulira nga mubadde mudating nga muba bavubuka nga mufuna sente. Nomba mteekayo buli mwezi mtwalo 10 okubayo mudating nga mwana ne mugamba tujja muhavinga in 5 years. Sente zijja beerawo. Abantu bebasinga. Yeah, been to be that thing is so big. I learned having dates with my partner. No about I always tell them, let's go out. Let's go eat out. Let's go talk. Yeah. Dates you get to know each other more. I have a date often. Like me, I can go on a date anytime. That's why I be able to have date nights every week. Then another thing. No, Binebintu kankubulireko sibyangu showbiz mu respect tugenda mupima wetim tugenda mupima wano. Necho chenyini chozeemu nakyo chenyini okiraba. We can use it against respect. Osobola okubeeranga mu bantu oli respectful naye nga oli mukazi we waka yamanyi kyaliko. Nedda. There is someone with two characters. Nga wanene mu bantu is a different man. Naye ngewaka avuma omukazi tagula mmere ajoga akomawo kumaca ayendeguza akuddamu nga woyagala kugamba olusirika ne lufuuka olusirika okitegedde. Because ogiraga mu bantu ngikulage mu bantu ng'ewaka togimpa. Respect starts from home, from your house, how you talk to your worker, to your maid, to your driver, to your children, to your respect. Hey, respect mkwano nga munene. Chendoza kucha respect George. Chendoza kucha respect oma okusala wa losing respect. Aha, kati nze manyi kye bayita okubeera. Kamba bulireko. Kati nze sobola okubeera fala fefe. Nencha, n'okwosa encha, nencha. There is no way to respect a man who respects himself. How do you start? And Prima, me I think temusobola ko respecting and matching a level like you're giving me 50, I'm giving you 50. Respectful. Tebiso matching byonna. Ambadde mbuuza wali eri wagambye simanga checking on him walidde wanywedde webase ebikireere. Do you believe that there are some people or some men who don't want that? Why? Now you men are complicated. What do men want? Naturally. And the saga baby. Okay. George na I know kudamu. Naenga George tanava kudamu. Filmane Lydia. I don't know nyata biyagala ngagwe muyagale because katugeze naisi bana chichamu kigamba mu basi kwagala. Traumatizing abana banange please. Omukazi ayagala fefe mbusi ndo naye ali ku kizibu. Toyagala bindika kukira ku simu mbu baby. Sikunkubira ku simu nawe tosobola kunkubira n'ombuza nalidde ate nonziramu n'ombuza nanywe. That is like ate noddamu n'ombuza. Kati nokankubire Bruno, I had a girl, Prima. I had a girl ng'akukubira. N'omukwata. Nakugamba wanji baby. Ngakubye. Ngate kwakubye ate oyitabanga gwakubye. Nakuyita kwokubye wanyiga nnyo. Henry. We can do those crazy things sometimes. Ekitegeeza wali tokuba. Nedda. As in, would you call me nga toyina kyakuŋŋamba ate n'onkubira n'ogamba wanji baby? Nange nenkugamba wanji naawe noddamu wanji. That's enough for me. Omaze okussa baby. Oh my ka God. Oxygen kalungi. If I love you, I said that's enough for a girl to have a baby. By the way, that's enough for a girl. Wali webaseko ku simu n'omukazi. Tolina mukwano muganda wange. Nedda Lydia.
Didi yangu ina togumala na yesi kwa kunjirako. Gwe Jojo omusisinkana ddi. Nachi ekibagatta ne Jojo. Jojo yo, Jojo ate mbozi yange ne Jojo Bruno ndebo. Jojo twesanga Makindye. Awo kujja live awo. Kati nze nali mu Trouble Entertainment ekibiina kyo likyali okimanyi. Kati nganze abeera likyali ku kiddo naye nzijukira bwe nali nakajoininga eno industry nali ndwala nnyo ng'empewo sinagisobola nga n'ebyokulya sirya bulungi obwo obulamu bw'ekiro. Kati George kyemujjukirako eyasooka okuba nga nsaasira nnyo okujja live ng'abeera abuuza kyaliwo n'alwala aliwa kyaliwo n'alwala aliwa. Kati bw'atyo nze George bwe tusooka okwemanya yasooka kummanyira awo nga industry entawaanya ng'obulamu bw'ekiro obundwaza. Kati ate era namusanga kale tannakikuba nnyo naye yali recognized nga talented artist ate ng'olwedde amanyire. Yali olwedde amaze okuyimba Viola. Viola ndowooza yamukola oba maze okujjako awo katono nnyo awo ndowooza naye yalina ziri ennyimba ze ziri ezatandika. I'm in love. Waliwo kalike wakuba n'olikyali sagala mu. Ani? She wants me. Yeah, she wants me. Oh, wimba mwana. Zijukira pasti kati wange nga tububalirako. Mama so jukira wetu esanze kukulira George, eh? Bambi, I was happy to see you. Jukira wetu, I really miss you too, Bambi. We should get together. Ndika twesanga wa Dr. Wamanyo and you. Hey. Why not meet you girl? You did say hi. I'm like, wait. Now gamba, oyisoko Prima. I swear to God, nganja katonda, I swear sakulaba. You know, by the way, Prima, in all people, you should know me that Siri Wenjo. You know, si kolagana na at least I say hi. What's happening? Don't worry, baby girl, there's nothing. You know that. Come on. I thought maybe something happened. No. Tewali wadi. Mbani era nandi gambi. You're my girl from day one. You know, bitwa ulebye tukola ne tudde ne doesn't mean anything, you know? Okay. God is good because we are growing. I need to be the auntie to your baby. What's that to my twins? Obere sengo babulirire. Ngigenda ba mwana tujje kupate. N'abana baffe bakulenga they are sisters. Inshallah. There's no need being friends nga tuli bavubuka ate ne tukula bye munnakola. Nanyigira munne oba nedda nnyabo Soboka. Ene wange with you Prima no bankuli tewali. I'm so team y'amaanyi abaana live eri mu kitundu. Naye kati bwe mwetunuulirako mu ababiri ani asobola okuba nga yavaako obuzibu? Ate buzibu ki? Osooka otubuulire golooza ani yavaako obuzibu tata gwe nga gwe atumanyi. Nze gwe manyi yeekikaana kati nimumanyi. Jasmine tasobola kwetikka kantu kati kinaketikira. Jasmine asobola okunyiiga osobola n'obutategeera nti anyiize. The only way she can express her hunger, I think, ngulooza ngazzeeyo ewaka. Ngankaba. Yeetikka ennaku okunyiigira omuntu okusukka olunaku n'essaawa n'eki. Naye Adizio yatikira ku muntu ku TikTok wano. Ndira semuwe mamiso. You guys were still dating with George. I was the wife. Oh, you were a wife. Okay, that's on your mommy's back. Did you hear that rumor, Tibekwana? And how did you take it? Ebyo ebiseera ky'omanya buli mukazi yalina nanga tata so yali mulabe.
Yali kuba Era Lydia wali tomwagala nga ali ku listi y'abokutuga. nedda sebo. Prima twali bamikwano yogera. Mwali ba sisters. Ate nnyo nno. Ebiseera twali bamikwano nnyo meanwhile. No, that will show you that mine and Geosteady was never there. Basi waliwo omuyimbi nakomplaininga nga akubye kale wadde beddira kyekimu naye maama yali bulala. Yakuba saawa meka byogere mami so amma yogera. Omuyimbi ne bamugambako mu Prima yayombye emboloko wakubye omuyimbi n'ayomba bulala. Ani oyo naye mama so. Yamwogera edda. Yakuba saawa meka Prima mama so yogera. Your decision toyina yakulondako between them two. Where would you go back? Since I will not go back anywhere. Of course, why not kubao if not they shoot you, you die. Yeah, but there's no option. The new Prima has grown, and I know Henry is dating, George is dating, guys. No. No, actually, this is the new Prima, and the new Prima is also trying to explore new things. She would not go. Relationship. That is so na relationship ne Mr. Henry na relationship. Kati wano tuli just kunyumirwa. Kolera abantu mamiso. Kolera abantu. I love them both, to be honest. So I don't want to make someone feel. Yeah. Respectfully. Yeah. Sebo wabawo gye yavaayo mbi. Ewa George yena yomba nenwala nenja sana madini. Henry mukwano ne wa Henry wayomba. Ewa George Prima yakubanga n'ebikonde. Bikonde abaana bakubanga. Nenja sana madini sa. Nakulako kimukuba muntu mwasa mutu. Yakubanga abawala n'abasula eri. Twalina omukwano Negufa. Siramu ekyogera abantu bandi bobi. Ne sayini z'omu mwana bagenda zisoma bampininge. Yogera kintu kyo. Kyolifa tewerabidde. Ku relationship yammwe. That is so. Our friendship maybe. Ate kati kyoyiza okufanga tewerabidde. Omuntu abaako n'ekintu kyali. Ekibi kye yankola. Ekyo kibayita kyolifa tewerabidde ogala ne musajja oyo bannange. Chi. Omani, maybe it's the only heartbreak I've ever had. Yakuluma omutima gwakuluma. Because I loved him. He was my baby daddy, my husband. Nika kati kumuluma. Nedda mukwano teweewaayiriza kati byahiiringa dda. Tadi sokona onyo ne kati kukuluma omutima. Wetumulaba amaaso. Omuzaira laavu alabika. Wallahi, I'm getting sweaty. Nange nkulaba. I'm even sweating. No, like, to be honest. No, it's sichakwogera. If I still loved someone, I would tell them. The artist, the music, dance, and drama. I'm very serious. Check out, to be honest. But I don't love him now. I moved on. But no, it was the only heartbreak I've had. Okay, Chicho, we have it kati. Kati ate kugambe heartbreak yali nene because naina akazaala ndi nakawere of course omusajja nali mwagala ngambira naye. George. Mami so yali akwatideko mbwenzi. Anti kugambe lwa truth. Yeah. Sigo mutsabiri 10.
Wabula banete bwerabira nti ku Valentine tulina Geosteady kabaka w'omukwano ku Sheraton. Muwulidde bamikwano ennamba abaagala okugula tiketi ennamba eri waggulu awo Abitex yategese oyagala gula tiketi oyagala gula table. Naye tulina okubayo ne segment Mami Sono tumubuze truth or dare. Ndi wa truth kati. Buli wa truth. Mami So George yali akwatiddeko bwenzi oba ku kasimu ka message wangu oflatinga oba ngenye bakutunuulidde oja Look into my eyes. Yeah. Bulirayo nga gwe nakusanganga mu bbala mu buzimu. Kazije messages zo zirabe ezedda. Ana je yazanga abina. Fire. Kati yogera amazima. Yogera amazima. Kiriza kama Dirina sebo ngaga yagamba omuntu. Yagamba omuntu mbu yabeera wa maama we. Nganze maama we. Obedde alimba. Prima Kadashi obedde olimba. Abula Mami Soli muka. Wabula bane webale nnyo Daddy So omuntu mwagala nnyo okutusiga akasa abakazi. Mami Soda mu kamera. Abakazi mwagala otusiga akasa mwerungiya webale Daddy So. Gamba obudde bugenze takyasobola kwogera omanya abeera wa maama we. Naye kati olaba ono tasobola kitegeera naye nze tewali kye simanyi. N'ebintu byonna buli kimu nze nalinga nkimanyi. Nze nsobola okulwakinga essimu Bruno bulungi nnyo ne ntegeera kye njagala. Bakimanyi wali waddikaawo n'ogamba George ono mumaze mu bloki ze siriddamu kwogera naye. Leero ku luno ndayidde. Lunakuki. Si lusembyeyo luno. Lwangamba okuba fizi nkusoke kuwa abaana. Nyangala no sirika tewanziramu. Bannange nanyiga. Olotanzira mutamu namba. Nanyiga nga sina sente bannange. Wenakugamba omufu wafa. Kausesemu George. Abakazi bano bali fani. Awayo fizi tamu emunalyoka ajogerera banange funda baba. Nemulayira. Namuvuba nendayira nemugamba yafa bannange kine wali fa. Sizi zikaddiya sizi zantuga nengamba kunage. Ate nentandiko sabatafa. Abakazi muli fani man. Awayo fizi tamu emuwenti nalyoka alayira nayogera nateekako status mutwalo nalayira. Siridira mnange yokuwa fizi abaana. Waterera kati wayiga wamanya nti abaana tata we ayino baba. Namanya nti abaana beetaga tata wa bayino baawo mu bulamu bwabwe abalabirira. Good girl. Clap for Mami So everyone. Era ndaba nga sina munyiiza nina bawampisa. Amapaati gakugwamu Mami So. Sina yadde ekitundu. By the way, amapaati ne ku basajja. I'm now a submissive woman, George. By meanwhile, that's the new me. We give you flowers. I know you want that for me. Oh. Hey, we give you flowers. Yeah. Bambi Mami So. By the way, Mami So were calming her down. I don't know. Ensina kijaka amanyi mwana gwe nga ndaba ngenda kuwezaana nga sifunye wadde omusajja. Ate ne kagulo kati wakyuka. Tokyaluli. Manyi wafaana kati. Sikyabeera bintu si byamaanyi kati bintu byonna biri small. Efaana gy'ofaana kati Mami So laga you don't have any problem. Not, yeah, no hate. Toyina kutawaanya. No bad energy. I wish everyone the best. Eh? Omusajja yali mulamu bwe yeesiimye. Kyoba omanya yeesiimye because omanyi maybe the right person comes at the right time nga bireno because ngoba Geosteady bamaze okulaga ku Shege nena n'omutegeera Shege waba n'okakkana n'olwana. Mami So Teresa nawe walaga Geosteady Shege. Mbadde nkubuuza kye nali nkoze ekibi nange Prima. Bambi mwavuga emmotoka.
ne mugenda out ne ngamba nga balina okukima ne mugikuba mu mwala ne mugivuga ne mujinziriza nga bipampagali ng'ate enkeera sola yakeera ku ssomero. Ku Salama Road awo ku Toto ne mugimpa nga tekyasobola kuvaamu yadde eddoboozi. Yagisulawo busuuzi mu compound yawo. Agikuula mu mwala yaŋŋamba sole. Nange ndowooza wulidde Prima kati George na Ekikunyiiza. Mbadde manyi bannayenda. Kati emmotoka that's funny. Ng'omwana akeera ku ssomero. Kata neetuge. Just ebintu wali obiteeka nnyo emmotoka ali ogyagala bwagazi naye era emmotoka bagikola. Ndowooza mu characters zonna ofunyemu mmotoka omwana tasoma. Omwana wanange olw'olumu olw'olumu terutta muntu. olowooza olw'olumu. Olw'olumu terutta muntu. Yali akyasoma luli ne kati akyasoma. Singa yaluli yali asoma bisembayo nti taddayo ku ssomero awo kikijjo naye kasonga kati nnyaka kakunyiiza. Kati ogenda kujingulira. Ati byayita dda. Kasonga katini.